tulaba era abatuwuliriza gwe mulembe gwa social media. It is called digital transformation. Yeah. Sokula bona lebo. Nange nsanyusa okubalaba. Mchala Sarah must shine. Sarah is tola aliwa. Ajja. Ajja. Kata na lebo. Wanjisebo. Nze nyina tandikirawo mu speed. Onakulwejjo fanga abakwagala twawuniikiriddwa we twalabye obukiripu obutambula. Abantu batugambye Honorable Luzzi yakwatiddwa. Honorable Luzzi waliwo yantagize mu video uyo nenziruka nenkwata essimu nenkubira Pinky Mami nga naye bambi aleka yabadde busy nga takwata. Abantu batugambye Honorable Luzzi yasuze mu nkomyo. Kiki ekigenda mu maaso? Honorable Luzzi ali mu nkomyo mukomera aliwa wenyini wali Honorable Luzzi. Webale nnyo ekibuuzo. Honorable Luzzi ali mu kkomera lya Sarah. Sarah is tall. Ekkomera ndi mu kulya chips chicken ne saladi. Ndi mu kkomera kituufu ekkomera lya Sarah. Oh, Pinky Mami, you're welcome. Thank you. Yes, I love it. Pinky Mami atandise nofuna kaweiti. Honorable Luzzi tamali eyongera weyongeze afu enyuma. Bana atalina mwagalo ojja kunyiga. Eno eya Saturday yo ababera bagala vibe. Fe wano tuwera mu kweyagala bweyagazi anti tuba tu celebrating love. Oshegeera. So Honorable Luzzi tunnyonnyole. Ebyabaddewo jjo bituufu oba byabadde bikadde? Ekisooka abatulaba mwenna, I'm a businessman. Of course, asobola okwencountering ebintu bingi. Omuli ne bannakigwanyizi, ababbi, abeenoonyeza ebyabwe. Kituufu, mba nvuga emmotoka, nadde ennaku embase gyenva, oli nankiika emmotoka. Naŋŋamba nnyingire emmotoka ye, simanya nnoonya, simanya biki. Nemubuuza olina okuneeyanjulira atongwira bugwizi. Nyinza n'okukuba essasi oba okukola ekintu olw'ensonga nti kikyamu okuhijackinga. Ne bennyonnyolako ne bagamba nti bapoliisi. Ne bagamba okay, tugende naye nze sigenda nga siri mu mmotoka yange. Because mbaamu n'ebintu eby'enjawulo. Nebaza poliisi nti bandaze kadi zaabwe etugenda ku poliisi. Nga bagamba mbu waliwo omuntu amanja milioni 600 emyaka 12 emabega. Netuvaayo netugenda mu kooti. Kya bulijjo abakulembeze n'abantu senior citizens oba bannayuganda bonna balina okugondera amateeka. Genda mu kooti owulirize yiwo omukisa ekole. Sokolineko Honorable Luzzi. Lundabe lwaki obeeranga nnyo leeti? Honorable Luzzi yatuuse dda. Honorable tusanyuse mulaba emupi wa Kampala ddako yeebale kulabika bulungi. Obwedda neebase mu nsonyi weejjaffe tubuna nguudo bannange naye obwedda neebase ndi eno Mbale. Era sebo bulunoke zikiriza nakano kayiseewo. Abawala abalungi nga muli mu Mbale. Wanyala nabi musere mulayi wambiri wendi wane Mbale munoonyeeko. Oyagala kufuna buwala akubeeza Mbale. Bajje bamusale embavu amwini Mbale mu gisale. Lave zinatambula so. Makoku n'abako buluno nkyali bwereere kammale kwambala. Honorable tusanyusa omulaba. Ndowooza buwulire abantu bagambe atannaba kuteekako live ya Luzzi saagala awulire mbu simanya mbu eno live yabaddewo ddi. Mityana mubataginga ennyo abaana abazzukulu nawasa mityana nava mityana ozaalibwa mityana okolera mityana. Abo be twetaagira ddala emigaati gyo tugyagala. Twagala okwongera okubategeka emigaati gyo tugyagala. Ate twagaliramu n'amagoba ebbanga lyegimaze twagalirako ne blue band. Yes, mugaati kati tugwagalirako blue band omukazi tegujja kusoboka.
Kakati pazo mubanga tono nnyo teka k'abantu twakulinze dda ssebo. Ono ne bagenda kwesimba Kampala ate bonna Kampala zitulya migaati gitaliko blue band. So ab'emipiira bafunye obuzibu. Sorry. We are very sorry. We want our bread back. Kongula pazo tukulize sulako kakati ndoza mulidde abantu bagambe betegeke. Abantu bagambe yalere genda beera nzibumu. Mukyanga baje ezaaluza abalonzi babateeka kulya mwali ejaaluzi mujja gisisima ketonye kegwake bikinemigaati tubyagala bajja bisisima. Tata Faridi tukulinze wereza request. Kakati onale Luzi. Hey, Sarah is told onale batagiziwa. Badai. Sarah. Abada jako koti. Onale bukadieke koti lero virus. Onale Luzi. Abantu bagamba mbu wakwatiddwa ku sente ezikubanyibwa ba miliyoni balunana. Zabadde lunana zenalabe mu bloga. Busimanyi onale Luzi bamusibye. Kakati onale Luzi bamuteeka batya kabanga lyera avaayo atya. Nekisooka mbeetondera mbadde nva mu ddwaliro mu dento. So nyinza okuba nga byenjogera watemubiwulira bulungi naye mu allow me. Onale Luzi. Omuntu bw'okola mu Uganda wano wabaawo n'abakuyiya. Nkakasa buli ali eyo yali afunye ku kizibu ekyo nga bakuyiya mu mbeera ez'enjawulo efitina n'okuba nti bawalana. Bwe nawasa Saala abakazi eyo abakulukulu bannakyeyombekedde ebijuujulu byonna efitina yabisituka bweti. Waaliwo ebyali binninamu essuubi okuntwala ku Gologoosa. Essuubi ne biriggwa. Ebikyala ebyo ebikulukulu ebirina obukongovule obwa bbululu. Matama gano bwe gati gayengera. Bawala n'omwana omuto omuwanvu. Bikazi binneesonyiwe. Omanje otya miliyoni 612 nze naliwa nali obandiwa nali sirina mu Uganda ndowooza. Zo sente ozimanyiko Mwami Luzi. Wazitwala waba kijja kitya zijja zityo okuba nti zikulanjibwa. Yo mulamuzi akukkiriza atya okuvaayo gwe bagambye musima bakutute ku kooti bakubya emitwe onale Luzi ali luzira Luzi agenze. Kituufu ndi luzira mulabayo luzira wanyuma. Yone Saala special prisoner. Mbadde gamba 2012 emiliyoni 6 oba wazireetera ku pick-up wazireetera mu wheelbarrow wazimpa kuki ebyo byonna Saala yabaluma abamu bannewerera tajja kufumbirwa mbaga babitandika n'embaga egira. Embaga tejja kubaayo omwana muto muwanvu. Saala is tall mumwesonyiwe. Ate n'emityana waliyo ebikazi bwe bityo ebimu na bisiraamu byajati bijjonkera abavubuka abanamityana bali kuno bakimanyi bagenda na bimensioninga amanyaawo ebimu Onale Luzi waliwo ebikazi emityana ebyali bikwepikira. Nga byakakutwala ku Gologoosa era kyekimu lwaki tebyannonde Gologoosa. Emityana abali awo bagenda biwandiikako amannya gaabyo bikulukulu. Binamu obusente bisuubuzi bitwala abavubuka ku Gologoosa abeesimbyeyo byonna bisooka kubalayiza. Bibikwata mu matu kazi bizibu nnyo eby'emityana ebyo. Era mu abeesimbyeyo abavubuka mwegendereza ebikazi ebyo. Ab'emityana muwandiika amannya g'ebikazi. Babimanyi. Okumaliriza ku nsonga ya poliisi kya bulijjo genda mu kooti bw'oba olina omusango bakuvunaana. Temutwalira amateeka mu ngalo
poliisi ya Uganda omuntu yenna waddembe okuwaaba kyonna kyakoze eki ne bakola okunoonyereza bw'oba tolina musango ne bakutera bakubiriza abavubuka temukola fujjo to resistinga go to police present yourself genda mu court obeere free mwalabye omukazi ng'atuuya n'ennyindo atuuya n'amatu bansabidde beyiro tebaba omusango teguwedde obutasoma bulumu okuze bwe bakumensioningira omusango bajja kudda muwoze ate waliwo abalala abakutte nga wakafuluma bwe yalabye omukazi oyo nga biri tebiwedde ng'akolagana n'abayaayi ne bateekawo nti ate omusango omulala mbu nawambye omuntu kati yawambye omuntu ali mu kkomera lya Saala balabye nga bogus era ne biggwa Saala yabaluma kati Honorable Luzikyenya obuuza kuba kati ogambye obuzibu si bwa ssente omukyalo oyo lwaki akulemerako ensonga evaawa weba mu buzibu si gologosa aneesonyiwe yali agamba basine bawalabe wuliriza bulungi yagamba bakiri andeetere bawalabe baddugavu balina embalabe nze sibaagala Saala gwendiko baneesonyiwe